Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Obadde okimanyi nti obunkenke bweyongeredde ddala wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Amerika? Obunkenke muganda wange bweyongeredde ddala. Gwe oyinza okuluyita oluwonko, nti oluwonko lweyongeredde ddala wakati w'eggwanga erya Amerika mu ntegeeragana. Katugambe ne General Museveni, bano tebakyazigatta, era gye buvuddeko emabegakaawo najja bwano ne mbagamba temubadde mukimanyi tikirabeka waliwo ekigenda mu maaso kye tutategeera. Waliwo ekigenda mu maaso kye tutategeera, naye nga kyonna ekigenda mu maaso kiteekwa kubanga kireesewo obunkenke wamu n'okubagana, nga waliwo abantu abalinga abanoonya ekiddako mu kwekengera nti oba oli awo ke kaseera. Kubanga obubonero obeera obulaba, naye bino bibaddewo era obubonero bweyoleka dda. Nakolako wano ku Mboozi ku Uganda at Large ngamba nnyonnyola nti Abamerika si be bantu abangu ennyo abayinza okubaleka n'obamanyiira. Osobola okubamanyiira naye munnange ne bakutunuulira kubanga bagamba totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Museveni mu kulayira wano mujjukira bulungi nnyo wano 2021 tojja kulayira ajja kulayira, tojja kulayira ajja kulayira. Mujjukira kaseera ako, mujjukira Museveni bye yayogera n'ayogera byonna era ng'alaga nti ye si muntu omwangu ennyo obw'okuzannyirako nga bwe bazannyira ku Gaddafi oba bwe bazannyira ku Gaddafi. Era n'ambasada wa Amerika Natali ebiseera baamutuuza eri ku katebe ka plasitiiki eri muffe ba common people ab'emimmonde n'emiwogo gye baamutuuza eyo mu ngeri ey'okunyooma. Era Museveni n'ayogera byonna bye yayogera, n'ayogera kumpi kwagala kuvuma oba kumpi kuvuma. Ono azze alangira Abamerika nga bwe bali abali b'ebisiyaga n'ebintu ebirala. Kakati ekyo munnange bw'okigattagatta n'ennyonyi ya Amerika yo nga yakakasiddwa dda nti already yazze n'ekuba ebifaananyi n'eketta byonna. Nakasongola n'etuuka emirundi 32 nakasongola n'etuuka bwetyo n'egendera mu mafuta n'egenda wa n'eketta buli kimu ebifaananyi n'ebikuba. Nakunnyonnyodde omugaso gw'obukessi n'enkunyonnyola ennyonyi engeri gye zikettamu. Munnange amawulire galaga nti General Museveni atuuse okwekyawa era Abamerika jjukira juice ambassador Pope yalabula. Era nga ono munnange nga ambassador akiikirira Amerika wano mu Uganda bwatu yakwata obubaka n'abusimba mukulu munne nti munnange okusinziira ku biriwo tugamba nti tetwakuwa kiwandiiko nti twayogera bwogezi wabibulya bubulizi okuva ku radio Katwe naye gano gaagano gaviira ddala ku soosi nti wandibadde togezaako kwesimbawo kisanja kya musanvu. Ndi mugezi nga mubuulire ne tukubuulidde
Muhoozi olwabitegeera era n'ayogera bye yayogera, n'ayogera gwe nkuwadde ennaku bwe ziti ngenda ku muganda wange. Kati munnange ng'oggyeko ennyonyi ya Amerika okubeera nga eze neeketta wano ekintu ekitabangawo, munnange kigambibwa okuba nti batandise okubawa ebimu ku by'obugagga eby'omukulu, era nti mu mawanga wano mu Afrika abaddeko gy'ateeka omusimbi omuyitirivu mu Angola n'ewalala eyo yonna gye tunaatera okubeera nga tumanya nti kirabika abasajja batandise okubeera nga bagenda bagira vu. Era ekyo bw'okitunuulira nnyo oyinza okukiwakanya oba okukikkiriza, naye ndowooza era eddoboozi ne liyita eri mutowe nti owange akasente kagabenga okakikkiriza, abasajja bayinza okubeera bakoze ekyo bagizeeyo, kubanga tufuna okuva eyo si malungi. Era awo we tujjira ku ssente eziwayalingibwa okuva mu Bank of Uganda, newankubadde si gwe mundi ogusoose amawulire galaga nti ezo bazze nga bajja bazibba nga tugenda mu kalulu, babadde nga bajja bazibba. Gwe lwolaba akalulu wano mu Uganda kitegeeza ssente zibula okuva mu Bank of Uganda ne baziwayalinga ozitwala mawanga ag'ebweru amalala 216 mbu era baazitwala mu UAE obuwumbi obusukka 200 nga beetegekera akalulu, kubanga babeera balina okubeera nga ate bafacilitating oludda oluvuganya, kubanga opposition be bagyeteerawo ebiseera ebisinga obungi n'okkola n'oggulirira abantu n'ebintu ebirala. Kati omusimbi era bakwata ogwo ogw'omusolo gwe bakola ki era munnange gwe batuwa. Kati babadde nga bajja bazisena, kati guno omulundi baasenye, naye olw'okuba nti munnange bw'oba byose babye bikutuka era gwe oluba okukwatawo bw'oti ng'amawulire gasaasaanirawo nga tubitegeererawo, tulaba mu banka za gavumenti ssente ebicupuli n'ebirala, ebyo byonna biri awo, byonna byongera okubeera nga biraga nti muganda wange obunkenke bw'amaanyi ddala. Jjukira gwe muganda wange ampuliriza nti emirundi giri gyonna mu bannansi nga bannayuganda gye mubadde nga muyimbirira Gen. Museveni okubeera nti bannange wuno atukooza akagiri, eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa, Abamerika babadde bakyamwetaaga era babadde bamukozesa mu Somalia n'ewalala yonna. Naye mujjukira wano aba Al-Shabaab bwe baasalako enfo ya UPDF Boromera wali mu Somalia ne babubi nnyo. Museveni yatandika okubeera nga akukkulumira Abamerika nti kale ne mulimu okubeera nga mutulabula ng'ate mulina obusobozi okukozesa satellite mutubuulira kyekijja, ekitegeeza nti yali amaze okubeera ng'akitegeera nti ddala kituufu abasajja baategeera, naye ne batamumalirako budde ne bamuleka n'alugwamu, amagye ge ne galugwamu ne bagakuba. Ekyo kyayoleka nti Museveni yali tasobola kubeera ng'ayogera ekigambo ng'ekyo, tebyali byansimattu, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti abasajja bali balina obusobozi okubeera nga bawunyiriza obulabe nga buli mu mayiro n'amayiro, nti oba basobola okubeera nga bateebereza obutujju obujja ne bagamba okusinza ku kino na kino intelligence gye balina nga bakozesa satellite, ate kati satellite erabira ddala butereevu abasajja nga balumba ne batalabula ne basirika busirisi. Ekyo munnange kyalagira ddala nti abasajja baali bakoze eki, bamuvuddemu. Era ebigambo byazze ng'ayogera ebbanga lino lyonna, mulina ba foreign funders, mulina ba foreign powers ezibawaga ezikola zitya, eziteeka ssente mu bakalakaasa olw'enguzi ezikola zitya, bali babisiyaga. Ebyo byongera okubeera nga bikulaga, kubanga teri atamanyi wano, teri atamanyi ebigambo ebyo Gen. Museveni aba abyolekeza baani. Ekyo buli omu akimanyi. Kati okwo bw'ogattako ne statement za Muhoozi zazze ng'akola mu bulambulukufu nga alaga nga bwe bapepeya ne Russia ne Gen. Museveni ng'akulaga nti eri kati gy'ayagala okubeera nga yeesigama, gy'alina essuubi, ebyo byonna tosobola kubeera nga munnange olya mu lulimi n'oluzise ng'olinnye eno ate ng'olinnye n'eno. Tekisoboka, kubanga
nti kati eno ensi yafuuka yakulwanira. Jjukira nabategeezako ne bagamba nti era mukimanyi nti abazungu si be bantu abalungi, tebabeeranga ku saidi yaffe, tebabeeranga ku saidi yaffe. Era bo kati Africa nga bwe wategeerako nti scramble and partition of Africa, nti yo Africa yakugabanibwa ate era bakozesa baddugavu bannaffe okubeera nga bagigabana. General Museveni ekyagezako kijjayo essaawa zino, naye ate era ye kennyini teyali kitujjiddeyo bakukyogerako singa babadde bakyamuwagira, bakyamuwa obuyambi, bakyakola batya. Ekyo tekyali kitujjiddeyo kubanga ne sayidi gyaddukirako, naye ate era obuzibu bwayo nti nayo yo efa ku byayo kufuna mu Africa. Bamwe baba batulugunyiza oba bakoze batya, bo tebajja kutunulayo. Ye ayagala bamuleke akalakate Uganda, abantu abavugire ku lupanka, okitegeera be bamanyi nga teri amukuba ku mukono, teri amugambako. Ate munnange n'abanyigirizibwa nabo ne babeera nga tebasigaza option. Kubajjukira ne bagamba nti ekisinza okuvaako obuzibu wano mu Uganda, nti bannayuganda bannaffe oba baddugavu bannaffe kale mu Africa oba ate bo munnanga abazungu bwe bagenda bo ne bafuuka ba agenti b'abazungu kubeera nti nno batufuga ku lwabali, era ate bo nabo ne beefuula ba masters ne batatandika okwagala otukolonizinga, ate bo ne bafuuka ba colonial masters ate naye ng'ate baddugavu, nga bo baddugavu beefuula bannantagambwako ne batandika okubeera ng'ate bo babeera babi nnyo kuba ate be basinze okutunda Africa oba oli awo mu bazungu indirectly, kubanga banafu bajja tebalina kye balina, bajja baavu already, abalina ssente be bali. Kati mufu ky'okubeera nti nno wano bakwatagana ne bannansi ne bagamba ffe katuteekawo demokurasiya, nti omuntu afuga ebbanga liti aveeko n'ono aveeko, n'abazungu yennyini balabe nga bano abantu bali organized. Muba mwaka bw'okuteesa n'ono ng'oli ajja, muba mwaka okuteesa n'ono ng'oli ajja. Teri yeeguya buyinza nti abeereko. Naye kati bakimanyi nti nno abaddugavu baalwala oba dictator, kitegeeza nti obwo bwe bunafu bwabwe. Kakati gwe mukozese by'oyagala naye asobole okuwangaalira mu buyinza. Era y'ensonga lwaki Museveni aludde mu buyinza ebbanga lino lyonna. Tebakulimba nti Abamerika babadde tebamuwagira, babadde bamuwagira kubanga abadde atuukiriza ebigendererwa byabwe. Bamaze kumuvaamu n'atandika okwogera ebikola ki ebikikinike. Naye ng'obunkenke bw'amaanyi, era embase ya Amerika amawulire gagamba ag'omunkuubo nti weeri awo wano ensambya bweri awo ku Gaba Road awo bagirabanga ekyonzire, bagamba bannange ye singa tetwabakkiriza kuzimba wano. N'atajjukira nti ng'ogyeko amawanga amalala ge tulabanga abantu beekalakaasa nga bagoba embase y'Abamerika, mugende wano e Uganda tekijja kusoboka. Olaba anti bagamba nti sebusiru bwanjuka, nti ogezaako suppressinga abantu naye naawe ojja kuba beetaaga nga tebaliiwo, kubanga ate awo abantu be basobola oli awo okuyambako ga nti mutuviire, naye abantu babeera ku sayidi eri nti mutuyambeko ama temugenda. Kakati awe wali obuzibu muganda wange, era byonna tumaliriza tugamba nti kaweddemu, just kaseera buseera.